Mr. Soze Ebiboozi. Naye Mr. Sozimo webale tuweereza wasuze otya wasibye otya n'abawuliriza mwena mbalamusizaako. Sozimo mpulidde omuwala agamba yalina gaayi we ng'ayina ebbuba n'agula engatoko neyimba bawe n'alumba neyimba nebeekuba nenzijukira nalina sisita wange aga sisita wange ng'ayina bbaawe naye nga bbaawe ayina ebbuba ng'omusajja ayina ebbuba nga bazimba kumpi n'ekkubo. Kati nga bw'omanyi eby'omukyalo waliwo abaana abazannya n'egaali ne batuuka eri ne baweta ne badda. Kaakati nga abaana bajja bavuga amagaali bakyusiza wa sisita wange naye nga bwe bakyusa abamu bakyusiza mu luggya lwa sisita wange. Jjukira bwe okyusiza eggaali emipiira gy'eggaali gisigalawo oba ebigere naye nga kati mulamu wange bw'aba agenda kukola asooka ye nga ye tayita bulungi mu luggya ayitanga mu mabbali g'oluggya talekaawo bigere then n'aleka ng'alambye alambye kangamba oluggi oba kakuba kagenda mu luggya lwe n'alaba nti talina kigere kyaleseemu oba ebigere byaleseemu n'abimaakinga n'amanya nti byebino naye n'ageza nadda n'alaba ekigere kiiseewo ng'abuuza sisita wange bano baba banoonya ki ewange nga siriiwo bino ebigere byani guno omupiira gw'egaali wano gubadde gunoonya ki oba ogwa piki bwe bityo nga kaakati sisita wange nga muntu w'abantu naye nga bbaawe yabamuggyako kale kati nga abantu bwe bayitawo ne babuuza ku sisita wange nga bakazi sisita addamu naye ne bamubuuza n'essanyu batya talina kuseka ng'alina okuddamu buuzi n'abeejjako naye nga olwaseka bbaawe ng'amugamba biki abo booseka nabo bamalaaya abo abeesesaasesa omukazi abeerawo ng'abeesesaasesa abamalaaya bwe bityo. Kaakati teni bw'abeera omusajja ye bw'ayitawo n'abuuza nga sisita wange talina kuddamu bw'addamu oluba lutalo bawa mubuuzo yakubuuza ng'ani omugambyeko akubuuze nze saagala bwenzi abasajja bajja kwendako banaye ng'amulunda. Kati lwali lumu nga bbaawe nga tamugulira bintu nga si muguzi wa bintu nti oba ngoye oba ki ate ng'agana sisita wange kwegulira ebintu. Kaakati lumu n'agenda nga sisita wange taliiwo n'akebera monikaazi za sisita wange. Kaakati banange nga bwe bumanyi nikazi bwe ziba zikaddiwa nikazi abakyala ebiseera ebisinga zisooka mu makati awo wewakutuka. Kati nga sisita wange nikazi ze ezimu nga zirina obutulo obwo bw'omu makati naye nga tazisuula ng'azikozesa kubanga ye talina 11 kyayingiza ate omusajja nga tayagala muggulira. Kaakati bbaawe ng'atya nga yeebuuza nika zino zikutuka zitya mu makati ng'ayiga nika za sisita wange zonna ng'azikuŋŋaanya ng'alaba ekutuse mu makati seemu wabula era ziwera. Kaakati omusajja ng'anyiiga bandaye omusajja yanyiiga n'azikuŋŋaanya zonna n'aziteeka mu siipingi ruumu n'azijja mu kisenge. Sisita nga olwadda bw'ate n'ayingira mu nju bawe n'amubuuza zino enikazi zikutuka zitya wano mu makati mukazi gw'oli mwenzi. Mulamu wange n'akaaba omusajja okumanya nti oli mwenzi olaba nti bw'ofuna omusajja ne muddamu okweyambula bitwala obudde nikazi wazikutula mu makati bw'ofuna omusajja teyeesumbuwa ng'akugyamu nika ng'alina oyisa nga balina okukozesa ekitundu ekyo ekiri ku nika nga tebagenda zijjamu. Ng'atabukira sisita wange ng'anoonya jambi yamutema sisita wange ng'adduka ng'agenda wa senga waffe. Senga waffe yali kumpi ng'amuleeta. Senga bwe yajja omusajja nika era yali azipanze mu kaveera n'aziyiwa mu sitingi ruumu nga ne senga wange waali. N'amugamba senga muwalawo omwagala simanyi oba nsobola ofuna omukazi omulala nga ye n'ekigenda otwawula kiikino senga nika zikutuka zitya mu makati zonna kijja kitya. Senga wange kakati banange
ekintu kino kyali kisesa senga ng'omuntu omukulu yasooka nalemererwa oba ddamu wabula n'aseka tamana mugamba mutabani gye buva ne gye bulaga niika y'omukyala yonna ekutuka mu makati so ono yeka wabula niika z'abakyala ffenna bw'olwa nayo ekutuka mu makati n'amugamba omukyala tayambala ne kamiizi mukaaga ng'aliko nika eyo olina omugulirangako nika era ekyo tokiddamu tobangako newokyogera bajja kusekerera nika zikutuka mu makati olutalo ne lugwawo erutyo omusajja n'addamu n'abukuŋŋaanya bunika nga ne senga waali n'azaayo mu kisenge naye kaakati ewaka bwe tukuŋŋaana oba ne tusanga senga wange oba yenna yabiwulirako ebintu ebyo bwe twesanga nga ne twekuba amaaso weetuti ffenna tujjukira ekintu ekyo banaye tuseka tetuli kyera yesu tewendiragaba sityerabira kintu ekyo. Baani abatwambaza obugoye obutumiima, baani abatwambaza enkunamyo obakyala, baani abatuleetera emize gy'okweraguza, baani abatuleetera okuula mikwano, baani abatubuukisa emmere nga yasiiridde, baani ababafuuyisa emmindi bakyala. Mukyala Stabwa Natolo Kitente Women's Group. Kitente Women's tutumidde ku baali mu Kitente Women's Group. Balina obuyimba ffe baakabi tugenda Lakayi president agenda kujja kabaka agenda kujja kabaka yajja Lakayi nze naye oluyimba lero n'olwaleero lukulu kubanga tulina ebbafo omutanda nga twejjukanyaamu 62 nga 8. waliwo obwaniriza bwe mwayanirizanga mu Kitente Women's Group wabwo kyolwaleero abaami n'abakyala ssanyu lingi lituli tusanyuke nga twebaza Tonda b'oluganda tutabaganyiza mukuliko amayinja n'enkonge n'ebiwonvu bye muyiseemu kyekiseera tusanyuke ne mw'abooluganda soma ddiini emu Katonda nyina kukimwebaliza tukoze kapo wallahi ani aswazani American Haiti Eva Simati mulenzi muto esenta zirina tenga zigabata yagaliza omwami asengejja awuliriza ate si munnankwe abayimba kadongo kamu bamanyi okufa ku makulu g'ennyimba gokka kubanga oluyimba lwa makulu okyegeera nagenda nakola vidiyo ngambi nga ya layisi ekyo nekita oluyimba lwe packaging yensi bambi eyawe tuli byewebale nnyo packaging nga bw'okyogedde ebintu byokusanyuka kweraga twabitegeka nga bya myerago abatanyumirwa mutusegulira tetwayita ku banuku n'abantu bafutwa kale makofi mupige makofi siddi yange ngebeera mu nsawo yange nga ne bwe nsanga ka library nga njijjayo obaka audio nga making sure nti buli mupaaka omwo mwonna nga ngenda nzinteekawo oluyimba lwange ate nga njagala baluwulire ne bwe mba ntudde mu mmotoka oba mu takisi ne mpuliramu rediyo eyimba sebo mbadde nsaba oteekemu bwena kabula onjokezeza oluganda olutali luganda ganda ze nno nkozeseza amasaali agatali masaalisaali bannange ne bw'oba ggwe ku kino kyendi otabuka bandi ku boda ngenda okulira oluyimba oba olimu owino ogenda okulira oluyimba kati awo bampise bampadde ka ofa akaka vidiyo oba wakalaba nga ndi mukagomasi kamyufu ani akakuwadde ka ofa simanya baali babayita baani nava na ku mukolo eyo tugenze tukakutte mu dakiika nga 3 bwe nkola odiyo omulungi nenkola vidiyo ennungi nenjiteekayo ne bagikuba ennyimba zange zimanyi otambula zokka ku ground songa mbere rudi nyuma paka chini exercise tusendumidde buli ali wano situkatu Mr. Soza ekiboozibozi Hey, hello. Family ya Sozmo. Muli mutaba mikwano. Here is my chiboozibozi.
Kaakati lwali olwo ku kyalo kyaffe we nakulira twalinawo baneiba baffe nga batufeesinze nga tuli opposite nga ffe tuli Kyamanga bo nga bali Kyengulu. Naye awo waliwo this handsome guy nga lubuuka lugogofu maani naye nga tetubeerawo ku kyalo. Omulenzi oyo yali atera kujja just for holidays nga bamaze okuwumula mostly in December. Era yali December emu oyo mwaka ogumu ngazze ate nga tubeerawo kati omulenzi yasooka kubeera mukwano gwa sisita wange. Wali sisita wange omukulu ng'abeera nnyo mukwano gwe. Kati bwe yamala obeera mukwano gwe ng'amubuuza naye muganda w'oyo ali biki? Kati sisita yamugamba ate gw'olaba ali biki? Kati sisita nga gy'angamba n'ogundi akumbuuza mbu oli biki kunzire nange nensirika naye nga gayi yali mulungi nga muli ankuba naye nga ate sisobola kubaako kyenkola kyenjogerawo naye nga bwe kityo bwe kyali. Kati one day nene twasooka ne tubeerawoko ennaku nga tubeera nga ndaba abeera ntunuulira nnyo. Jjukira ennyumba yaabwe eri Kyengu ffe tuli Kyemmanga. Gayi eyo ng'abeera ntunuulira nga buli we nteekayo amaaso ndaba abeera ntunuulidde oba kwe bayita okukulashinga maybe. Kati gayi n'atandika okubeera ng'ajja ewaka n'aggulako mukadde gundi omukwanokwano. Olwali olwo nga ekiri ekiboozibozi siisamba ofunzefunze naye ng'okuzaako emabega nga gayi ono twagendanga ku luzzi nga bw'alaba nga ngeze ku luzzi nga naye agenda nga naye asooka ebidumu agenda nange bwe ndaba ng'agenda ali mu kutegeka bagenda ku luzzi. Jjukira nga ffenna tusobola okweraba nga nange nkola ki ntegeka mangu ebidomola mangu nga njagala nsangeyo. Kati lwali lumu maama wange yali azadde ka bebi nga bimanyi azze waka atugulidde awo ku busooda nga nsanyuka ngamba ng'akolesa maama omwana bambi yali asoma nga talina ssente naye ekyokugira ekyokutugulira busooda kyansanyusa. Kati ng'omugenyi atuuka okusiibula amaze okubuuza ku mukadde nga maama ngamba twalinawo like wetubeera wa mirundi ebiri nga tulinawo awo akagaali nga maama manyi twalayo akagaali kano nga n'omugenyi agamba nange kaŋŋende. Kati mukutwalayo akagaali eri nga n'omugenyi agenda kusiibula nga tutamperekera. Kati mukumperekera nga tugenda tunyumya naye nga mu mutima ngamba lwaki taŋŋambako naye nga tunyumyako ebyo ebintu naye nga ku byalabo tukwatayo katono nga tunyumya ku byakusoma biki. Kati mu kkomawo tutuusayo akagaali tuvaayo naye nga mpulira muli ekibeerabeera naye mumanyi omuntu nga akukurashingako ng'ate naye ndowooza nange nali mukurashingako nga sinnamanya kuba nali muto nali nkyali nga sirina kyemanyi nga ndi fala naye nga twateranga okulaba obuzanyuzanyo ku ttivi obwo like nga mulimu kolaavu nga nange nneegomba nga mpanza ofuna omuntu nanjagalako bw'ati nga mbitegeera. Kati lwali olwo tumaze okutwalayo obugaali tuvaayo. Jjukira ennyumba zaffe zeeriraanye naye nga opposite. Kati awo ku mabbali waliwo ennyumba eyali tennaggwa kati ennyumba nga nnyumba za nkubokubo emanyi balibeera mu katawuni nga nnyumba za nkubokubo. Kati netuuka awo mu lukuubo tulina okwawukana nga musibula nange musibula simusibula naye ansibula tansibula. Kati nangamba togenda kunsibulako kwanza mmaze okusibula togenda kunsibula nangamba pa ku kaaga nengamba sirina buzibu nendimuwa. Kati gaali olwamuvawo nti mu kifuba nanyweza bw'ati omutwe n'akeesinga ayya nze nali simanyi nga ntera okubiraba mu buzanyo nga simanyite ebintu by'okukiisinga mubeeramu okuwanyisiganya amalusu. Kati nze yankiisinga nga bw'ati nga simukiisinga bbaka gwe gwali omulundi gwange ogwasooka nga sibitegeera ndi mukukiisinga nga nze nkanya kusonda amalusu
nze nali muntu eyenyinyala nga ne wabaani tugeze ne wabeera mukadde wange ng'ayidde ku mmere nze nga nina mwenye gundi kati gayankeesinga mpulira nsiiga amalusu kati mubeeri ankeesinga nga nze nsonda amalusu saagala kumira ngamba biki bino byakola kati obaamala bwe bati nanvaako amalusu kwesinga nempandwawe po amalusu gonna gemba nensonda nengawanda oba gayi yalowooza ki wabula simanyi kubanga nange nali simanyi kati nibitegeera kati nga nkoze nengamba bambi oba gayi oyo yalowooza ki oba yalowooza bunyakamu oba yalowooza ki bambi mukama ansaasire kuba kati twaddamu ekisinkana naye nga ntya n'okubyogerako naye namugamba kimu okimanyi nti gwe yasooka okunkiisinga oba we yakitegeera kubanga nasonda amalusu ebwenjukire ekyo kintu nseka empulira nga nswaddemu kwegamba nga sibitegeera kale bannange kyekyo ekibazibazi kyange bwe ntyo nga mpanda gaayi nga ntunuulidde bwati naye wako bwali budde bwakyo naye yandaba bulungi naye kyekyo ekibazibazi kyange. Mr. Soze ekiboozibozi. Kasozi nkulamusizzaako nnyo nnyo nnyo. Naye bannaye nina ekintu kye nagwako mu early 17 years. Mr. Sozi sijja baliisa. Nze nali omwana omuwala naye omulalu omulungi naye si mu basajja. Naye ng'obulalu bwange ndi mukwano nnyo gw'abalenzi nnyo. Naye mukwano gwange Mr. Sozi yantunda. Bannaaye tube n'emikwano naye tugyesika ekitono. Yatuuka n'agamba gwe fala jangu omperekereko nina mukwano gwange ngenda okubanja ssente zange. Awo nno ku mukaaga awo Ntebe Road awo. Ngaye kale ewaka nadduseyo buddusi olwalabye mama wange ng'atambuddemu dadi tannadda nange n'empeta. Mr. Sozi nga mperekera omuvubuka nga tutuuka waggulu eyo. Ensomero era ekaba n'okuligyawo baligyawo erya primary. Then erya secondary gye yantwala wali waliranyise ku Hill College eyo waggulu eyo. Nga tutuuka nga tuyingira mu nnyumba. Angamba gwe fala kanzije nina bye nerabidde wano eno nzija. Konze kale naye yangu alina okuddayo ewaka saagala mami akomewo aleme kunsangawo ntiye. Mr. Sozi kyali wange ng'aweta. Nga nsigalawo. Nagenda okulaga yajjamu engoye. Angamba jawo tule wano ku buliri mugamba owaaye. Oli angambye mulindi. Ate ndaba weeyambula. Ngamba jawo tule ku buliri. Kiki ekigenda mu maaso? Ti obadde tonnakimanyi. Yakunguzizza dda ze ssente nazimuwadde dda. Nze olina kutundula nange vanira buli kimu kiggwe. Ne mubuuza kujja kuva mulimu gwe mukola. Nti kyogamba nti gwe tobimanyi. Ne mugamba naye mwami gundi. Bwe mutwe bwe mweyisa ddala. Kati tomanyi oba ndi mulwadde, simanyi oba oli mulwadde kiki. Nangana ate n'oddaawo ogwo weeziri bange. Olaba obwo obuliri awo ng'aliwo obuliri olaba bwa mirundi ebiri buli wansi oba ye yali boosi wa room nga ye ndowooza yeebaka ku kitanda. Nangamba awo we bajja vanira tugenda mu kutundula kirindi. Nawunga Mr. Sozi. Nawunga. Ne mugamba munaye nkwegayiridde tugenda kuwa ssente zo gayi ng'agaana. Ne mugamba nkwegayiridde. Oluvannyuma nakkiriza nti tugenda kuwa ssente zange naye ogenda tambulira mu bigere n'enkofiira togenda jambala. Banze nali muntu wa masaali. Nyambala enkofiira zonna ziriko enjegere. Nga nkwata nga tukkirira. Tuba tuweta bwetute koona agamba naye nedda tuddeyo. Tuddeyo nze sirina gyenda gatagenda kumpa ssente. Olwo ekitambo ky'okulinnya vanira kizeemu kimulinnye. Mr. Sozi nga tutambula nga tuddayo. Bwe yayingira bw'ati yagulawo olugire ekyobusiru kye yakola yayingira n'asooka yakoleza ekkando. Kati nze nali nategedde dda essaati we ziri n'empale ze. Engato zange yazirina n'enkofiira. Mr. Sozi nakwata bukwasi wenti ku musumaali yazijjako t-shirt z'ebbiri n'empale emu. Nga mpenyuka ekikumi.
nagenda okumalako bwenti akakuubo kuba ezo zaali dormitory nagenda okumalako bwenti akakuubo mpete nagenda okulanga omusajja aleeta 10 Mr. Sozi nadduka emisinde ate omwo nali mmanyimu bulungi nnyo bannatabaalira ng'omwo ku mukaaga omwo ngeri yonna waggulu n'ennyumba in fact gye twaweterako bwe bati ekkoona yali ya ogi wange Mr. Sozi nagenda okwetawo nti ekkoona ekyemmanga waaliwo obuzigo bw'abapangisa nga bataako ekikomera kya biwempe Mr. Sozi neefubitika mu kiwempe nempita mu kiwempe nenziramu nenzirayo mu kikubo ekinene nakirira 10 Mr. Sozi nakirira 10 aleka omusajja yali bwe yalaba nga mpese bweti yaleega buleezi naye nadduka 10 oyinza ga omusajja anzibirako ku mugongo emabega natuuka awo waali tebannateekawo somero eryakawombe waliwo akasikosiko nesooka nembwama mu kasikaawo naye nga enzisa gyenzisa mmanyi omusajja jja oluvannyuma ennyo nga nzikakayo nga kati ngenda kutambula ntya paka waka ab'okumukaaga awo mumanyiwo nenyambala empale yo omusajja yali muwanvu Mr. Sozi ng'aliko akabuto konna kamulinga oba omunyi w'amalwa nenyambala empale ye nenyambala t-shirt ze 2 neneefuulira ddala omulalo kuba ne mu mutwe mwalimu bututtwa ng'omuntu walaba ayinza okumpita omulalo nentambuza ebigere paka waka Mr. Sozi naye natuuka ewaka nze seebaka nga lwembanga agenda bwati ndawo omusajja atuuseeko Mr. Sozi ezo engoye waliwo mwanyina wa mukako gyaffe yali azze yanzikwata nenzimuwa bwe bambuuze nga tunembagambe engatto nazirongoosiza nenziteeka wano ku kabalaza enkoofiira naye najooziza negiteeka wano ku waya naye mami birabika baabibbye Mr. Sozi nkulayirira paka olwaleero ndi mukazi mukulu naye ekkubo ly'okumukaaga nakati nditya amazima ga Katonda okuva ku egyo emyaka saddamu kulinnya ku mukaaga oba mumanyi awali ekibanda kya Lawrence awo we nali ntera okukasibira siddangamu kulinnya ku mukaaga paka olwaleero ndabula abaana abawala oli bwagamba nti mperekeraako amazima ga Katonda ne bw'aba kyaliwo atya ebigambo by'okuwerekera bannaye mu biveeko kino kitute ndowooza myaka nga 2 oba 22 okuva lwekyantuukako naye nakati ekyo ekifo nkitya Mr. Sozi natuukako ndikinyumiza n'omwana era ndowooza bwe busoose n'okukyogera naye nkakasa abawala bangi bawala bannange bangi abaliyo eyo nga baali bakibakozeeko naye mukyala singa saasala magezi omusajja yali agenda kutundula vanira nga ne ssente sinze nziridde naye emisinde egyo gye nadduka abakunkwatako teyali ntuze butuze abakunkwata yali nkoze ekibannaage bakyala bannange tubuulire abaana baffe bino bye tuvaawo n'akulaba ng'ovuddewo naye n'ayitamu tufunireyo ebizibu bye tutasobola kugamba bazadde baffe awo enkomye bannaaye